po jako akawuwo naye tugenda kuzikiza tugenda kakasanga tuleze enkyuka. Ng'olunaku olwaleero gavumenti ez'ebitundu awali abakulembeze abava mu bulamu bw'ensi bakedde mu kalulu okujjuza ebifo byabwe Ennakulabye mu zooni ey'okubiri, ey'okutaano n'ey'omusanvu oluvannyuma lwa kansala yali akiikirira ekifo kino Sozi Grace okufa bakedde kwessa mu nnyiriri okuba akalulu nga kano katandise ku ssaawa nga 3 ez'okumakya. Akalulu kano bakateekawo ku nnaku za kukola ensonga lwaki abantu mulaba muswabaswaba naye atukakasa nti abantu bakyakulanye abaagala enkyukakyuka bo bajja tiina byengaba bakana akalulu kabaddemu okugaba ssente sukaali nze sibiina ng'omuntu naye kyenkakasa abantu b'Ennakulabye nti nyina obuweereza obutuufu obw'omuggundu. Kamera zamukutte dda ngabba akalulu obadde abagula ssente kijja kukkiriza isaawo buyisa bantu. Helen Butaayi atajjidde mu kibiina ne Namata Christine wa NRM bebadde ku mbiranye ey'amaanyi ng'abalala abeesimbyewo ye Nakitendesa Uya ne Nambalirwa Zikola nga bombi tabalina bibiina wamu ne Nakakaawa Rebecca owa NUP. Kanakaluka National Unity Platform, kanakaluka Umbrella. Era abantu baffe bangi kose bakuuma emirembe kubanga eno sure win kuba twatandika kampeyini zaffe zino abantu baze batuwa obuwagizi. Abantu tebajjumbidde nnyo kalulu kano okusinziira ku byaliwo omulundi guli kyokka ebyokwerinda bibadde binywevu nga poliisi n'amagye babadde bateevuunya okukira obuwuka mu bifo byonna walondeddwa. So neyongera okusaba nti enteekateeka ya security leka ebeere nga efavoringa obanga eyamba buli munnayuganda. Ekyo kwe kusaba kwange. Nze ndi mukyala munnamateeka tulina eddembe lyaffe ery'okulonda tulina eddembe lyaffe ery'okukuuma akalulu kati siraba nsonga lwaki babeera batuzoganya ate nga bakandidenti abalala basupervisa baabwe bali. Abeesimbyewo bonna obwedda buli amaliriza okusuula akalulu ng'aweera ng'obuwanguzi bwe bumuli mu 5. Naye tugenda kubeera bagumu tugenda kukuuma akalulu kaffe ate era tugenda kawangula. Nze ngamba okujja n'otiisatiisa n'otawaana n'oyingirira ennyo ddala bw'oti mu privacy y'omuntu. Nze ngamba nti senga mujja ne mugamba nti olwaleero tetujja kwagala kutuula wano oba tetwagala mutuule wano oba tetwagala oyogere bw'oti ekyo kisingako. Abalonzi nabo batubuulidde bye basuubira mu kalulu kano era nga batutegeezezza nti akalulu katambudde bulungi. Embeera ebaddewo gye tusanzeewo isi etuukidde mu time naye tubasaba buli kimu bakiyise mu mitendera bamanye tuwandike esimu z'ebintu bye baleese muli ballot books n'ensonga endala nnyingi nnyo. N'ekifaananyi sofa kitwakalaba ku ground ekiriwo abantu beeteeseteese kanakaluka nkyukakyuka. Mukimanyi ekibiina ekinene kasita kiyingirawo kubanga bakimanyi tugenda kuwangula ate tugenda n'ekyenkyukakyuka kyobala nga batidde ate bagoba basupervisa waffe buli omu alina eddembe lye. Ku ssaawa 10 zennyini okulonda kukomekerezeddwa era okubala obululu ne kutandika okusobola okufunako omuwanguzi. So amagye yesigayiriddwa juzi ffe twatawaana nnyo olunaku olulinga olwasembayo okubeera nga lwakalulu ne batukkiriza electoral commission yatukkiriza ti mwena mugende munoonye akalulu elusembyeyo affe ne batulemesa okubeera nga tukanoonya. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye tugenda kuzikiza tugenda kakasa nga tuleze enkyukakyuka.